Ensonga za ssemaka Henry Sande SSENFUKA omutuuze w'ekyeyo Mugombolola Kakiri Wakiso yasibisa mukazi we gw'amazina y'emyaka 25 mu bufumbo Robinah Nakandi ku misango egyekuusa ku by'okumuteebereza okubba enkoko bikyalanda. SSENFUKA mu kuwaayamu naye eggulo ku lukomo lw'essimu yategeeza nti yasibisa mukazi we lwa kumukangavvula kuba yalemererwa okwawula amaka ku bizinesi. Olw'ensonga bizinesi era mu babizinesi kata naazirwamu buli banka abo bonna bonna balina okuba nga bamanya nti tugenda kutunda tutunde lw'ensonga gundi kati yatunze lwaki atunda mukakutiya lwaki atunda kino. SSENFUKA nga yakamala okutaakaka poliisi naye eyogedde ku nsonga zino. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza Naggulu ategeeza nti SSENFUKA yaloopa mukazi we Nakandi ng'amulumiriza okwekobaana ne Kasoma Amidu okubba enkoko. Yalabira mukyala we Nakandi Robinah nga asuubuza enkoko awatali lukusa ekyamuviirako okufiirwa amagoba n'enkoko eziwerera ddala. Enanga agambye nti SSENFUKA bwe yakizuula nti bamubba enkoko yakola okulondola ku kamera n'akimanya nti mukyala we yeekubaana ne Kasoma era nti n'abakwata. Era ono mu kukwata mukyala we Nakandi Robinah ne Kasoma yagenda n'agwa kava n'alyoka aliimisa bano. Yagenda okulaba nga Kasoma nga zireeta Kasoma Amidu era mukyala we n'alyoka addira ekisawo omwali mujjudde enkoko. Awo n'alyoka avaayo mu kava gye yali yeekwese era mukyala we ne Kasoma Amidu olw'ensonyi ne basooka badduka. Oluvannyuma chairman LC1 ow'ekyalo ky'ekyeyo n'abatwala ku poliisi, oluvannyuma ne batwalibwa mu kooti. Yagenda ku poliisi n'aggulawo omusango kwe kukwata Nakandi ne Kasoma ng'oluvannyuma baatwalibwa mu kooti e Kakiri ne bayimbulwa. Kyokka eggulo SSENFUKA yategeeza nti mukyala we tamugobangako era waddembe okudda mu maka ge. Omukyala sinnamugoba, omukyala amaka ge weegalire mwagala mbusimanya mugobe sinnamugoba wadde gosireeta gyagende ekyo baaveewo. Wabula ku lw'omukaaga Nakandi yategeeza nti takyasobola kudda wa SSENFUKA era ayagala baawukane olw'okutulugunyizibwa kwayiseemu. Saawa ne kyenjagala twawukane okuba kugabana bintu tubigabana. Yakulira ekibiina ekirwanira eddembe ly'abaami ekya Men's Forum Against Domestic Violence Robinah Muhabuzi yategeeza nti baakulondoola omusango guno okutuusa nga guwedde. Obeegwa mwaka gujja, obeegwa myaka 2 mu maaso, obeegwa nga 22 naye eteeka okuggwa nga omwana nga alina obwenkanya ne SSENFUKA nga obwenkanya bwabufunye. Sulaiman Mutebi yakusakidde gwino ku Bukedde TV.